Mbeera eyo eri ku kooti, omusajja bamutadde, mbeera nga woogiraba tutuuse naye bamuwadde bail, agenda kuba essaawa yonna tumufuna, so tagenda kuddayo ate agenda kuddayo mu kkomera. Bano be bakyala be nga babalaba wano, bakyala be nga babalaba nabo basanyufu. Tiktokers bangi abali wano nga babalaba wano, bonna kati balinze kufuna Chephco aveeyo. Abo bonna b'olengera abasinga ba bloggers, ba tiktokers. Embeera nga bw'ogiraba. So essaawa yonna agenda kuba afuluma mu mulyango ogwo gw'olaba. Wano obera vice president obera era oli president abadde wonyo mu nsonga za Chephco obera nga zikwa bulungi era amawulire amalungi tulina galaga nti Chephco aweereddwa bail
waliwo terms zebataddewo okusasula emitwalo 8 cash then n'abamu eyimiridde miliyoni 2 ez'obutali mekigashuwaza kuno bamuyise mu kooti abeerawo kati nga gwe Calvin pulezidenti w'abankuba kyogerako yanditse ku kooti babadde bweyammu bwange kusasula sente zebanaaba basabye nga eza beyiro baba basaba beyiro balina sente zebasabayo oluusi buba bukadde bubiri oluusi kakadde naye batuyambe ne bamusaba emitwalo 8 gyengenda okuba nga nsasula zo sente nzize nazo era zezingeese omukulu ono Yvone bano nno simanyi ani agenda kusasula naye ono Yvone abaddewo nnyo mu mbeera eno ne muzeeyi abaddewo kati beeyo babagambye batya bako ani agenda osasula musasula mu banka ndowooza sente zino zigende mugende musasule gende ku motoka embeera ewoomiraba kooti omukulu Calvin Kayanja awaddeyo sente za bbeeyi era tugenda ku motoka tubiri nga tufuna sente ezijjayo omwana basasuleyo mu bbanka. Calvin Kayanja genda kufuna genda kufuna sente za Calvin Kayanja sawa zino. Okay, tunakuwa tusivinga sente omwami zagambye kuba Joey because balina contribution nene ku mwami Calvin Kayanja yagenda okusasulira sente za bbeeyi era agenda zihandolinga eri abakyala bano bonna era tugenda kusaba Chephco ng'ava mu kkomera tusigaze obumu obubaddewo tuleme kudda mu bibooziboozi ebirwansonga nti bbeeyi tekitegeeza nti mukawanguka muki omusango so mbadde ensaba mwena muna batandisa okugamba asima tiimu Joey tiimu Yvone tebiina makulu tebikola lwa nsonga omusango tegunnakola ki tegunnasubira ffena ntwagenda okusomera neyanza so sente tugenda kukola bwetu kubanga mwenamena balina ttiimu basinga otegeera oli siwekiri kati tugenda kukola bwetuti tugende tusasule sente z'omwami waffe siwekiri tweyanza kale tewali bagenda lwana oli muzaawa
wekitabo kibadde ssente Calvin Kayanja amaze okuziwaayo sawa zino. nze abanzaala bakasinga kati sekukaba muto wange so kyonna ekimukwatako kati bwaddamu naavuma mubonerezanga mukulu we so kati ekitege ate baabu nze kati nze nfukamira Embeera yeyo bannaaye eri ku kooti saawa zino. Chephco agenze kusasula emitwalo 80 mu kooti banka ate babenga ati Chephco bwaddayo nayakola ekintu simubonerezanga tata wa batikitoka mubonerezanga muto wange kuba kiboko bamama nesimyo leero mubonerezanga muto wange era wa muto wamanya bwabonereza omuto wamanya bwabonereza nesimyo naye wakiri era kati tutuuseko ate mukadde tulabe eryo essanyu eriri ku kooti wano Makindye. Wekitabo ekiri katuwire ku bigambo bya Calvin. Sina mukwano gwange gwe baali bagambye nti agenda mukomera teri kalungi teri magoba teri bibala abantu bagambe nti n'omusajja ayimiridde wano nono bwe baali bamutwala navaayo n'ebyo byaffe bya munda nange siyimiridde bulungi badde ku bukeeke era abadde babuuza pulezidenti waffe yabakiga tukyamuleeta abadde mukosefukosefu nga sisobodde kubeera nga tukola naye ndowooza okuva n'olunaku olwaleero tuzeemu okukola kati abantu Chephco be yasobyako kuba kati Fulufiga ye yaloopa naye wali emisango mingi nnyo gye bayinza okugula ku Chephco ng'afulumya olunaku olwaleero oba bakati abo be yasobya. Badde nsaba tusonyiwe ate era tweraga kitegedde bulungi nali ne Catherine kusaasira nenjogera naye singa tuleeta ekyokusonyiwa teri atasobeza munne Fulufiga yakusobya naawe n'omusonyiwa naawe kimuyigiriza kikola abalala singa tuneemalira mu kkomere tali magoba ddala generation n'abeeretya kuba bano abaana ekituufu banoonya kakulya kitegedde ekituufu kyennyini bonna gye bayise naffe tetuyise nga tulina bye tuyitamu ne bye tusobya so amakulu wenenyezaganya kubanga tuli bantu tetuli bakatonda tusobya. So okuba omulanga nti buli Chephco bwe yasobya emabega okuva ku deeti ya leero kavidiyo akakadde konna kaleke bwabitamu n'akusobya kuba obutayiga nakyo kikulu bibatayize ddamu omuse mu nkomi awo mbandi naawe ekirungi kya intaneti oba social media teyerabira eraga deeti ddi lwokoze kavidiyo ate era manyi nti webaba bakutamusiza okutta balina bye bakugamba nti tokola kino paka omusango nga guwedde kati omusango tegunnaggwa naye ettaffaali erisooka ery'okweyimirirwa oyimiriddewo tusuubire ki omusango nga gutambula obadde oyogeddeko kuba nakulabyeko mu mitingi yakusaasira ne Fulufiga mwasazeewo omusango genda kuggwa gutya gutya obulamu bwa Chephco buyinza obutaddamu kubeera kyekiri naye ffe tulina opportunity bwezi kitegeera bulungi Chephco tujja kumutuuza tugambe wano wadde lisobye genda ebweru omutwale ku kyeya ndowooza tetugenda sukka wano tugenda sigala tumuberera embeera paka tetugenda kukwatanya tumaliriza eyo embeera naye eri ku kooti wano nawali
So, hello. Pauline, how are you? Mwagana akalango kangu kakola nanyiiga mwana omusajja namuwa ssente zona enzimalayo naye akalango k'oluzungu aganye mpaka nakataganya okampu zewe sibyagala. Niko omaze okubriefinga interview tukole kubanga kirabika amawulire ejjo byakasente ngaalabika talina bulungi kiri kitya tugenza okulaba nammwe muzze munyiridde essanyu libatta muliyanga abagamba muzze kwetega wa mikwano gya Joey tubadde tulina omubeerera mwene embeera nga bbaawe ali mu kaseera akazibu tubadde tulina obeerawo fenna kimu era kye tubadde tukusaba mulamu Chephco mukwano byonna byonna ebikutuuseeko mu bulamu obirabe ebyokuvuma abantu ndowooza oyize so togenda olowooza kikuwadde essomo nekikuwa n'ekyokuyiga olaba okuvuma omuntu si kirungi TikTok social media ogikozese bulungi okibuseemu mu content w'omukwano. Kale maama ate gwe mu ku bakazi b'ogamba ki? Sebampita Shoni, nkozesa Shoni 256 on TikTok. Naye ku bakazi be mbadde sirina side cause okuranira omwana muto it's really good. Naye nyambala ng'eraga nti si mwana muto. Kiki? Ate n'ekirala so happy that now Chephco is free and we are really so grateful. Ogenda mukulisaayo otya? Of course we are going to tugenda mubuulirira taddamu okuvuma abantu. Akasenge k'okubuulira mwakataddewa mwakateese wasooka otubuulire. No, not really. As TikTok, we are one family. So we are going to tell Chephco taddamu ku attacking abantu like he's going to do good content, you know. N'oluzungu nga lungi oli mu America oli mu Uganda kiki maama kuba n'ennyamba twayikolera nga yakaze France. And my surname is Ainomjia. Soko obuze ku bakiga banna bali ku TikTok awo mu Lukiga baaba. Abantu bantu abakunfollowinga, most especially my people from Kanungu. Actually, nibanyeta Kanungu's finest. Konkaba z'Olukiga. Nibanyeta Kanungu's finest. Abantu ba Kanungu n'abalamusya mwena, and I'm so happy to present you. Olukiga lukomyawo. Aha, owai nawe tubuulireko maama. Amanyago. TikTok then amanyaga meze Natasha. Sote ninakogera kwa kintu siri kusaidia Joey, siri kusaidia Nigamukatone mabega. Siri kusaidia Joey, siri kusaidia Yvone, kusaidia Chephco. Ndesa wano nga TikTok amuni. China yuko kwa sena TikTok ngate tuvumie tukoze chikoze nze nkoze content wange alisi nawe ntusa nenga sina bwe. TikTok ogifunyemu kingo je. Wachi. Sisi sobola sina songa lwa. Twagala celeb. Ndi celeb nga. Yes, era sobola fuka celeb. N'olulezwa mwatibugiriza a celebrity is a person who is known for something good or bad. Omuntu yenna ng'akoze ekintu kibi oba ekirungi awo ensi yonna n'emutegeera yabeera celebrity. So anytime you can decide. Abakwagala bakusanga wakubanga awo nabali bagamba. Yes. On Twitter? Yes. Shoni 256. Ate ku TikTok? Shoni 256. Omwana divorce tukisusiza maawo. Wamanga kyekiro kirwe kiti. Omuvubuka ono mulinze mutya nga yakafuluma bwati. Kiki ekiri tutisiitisi tutya? First of all, together, like we are going to welcome him. Then after that, we shall have a celebration. I think as TikTok family, we're supposed to contribute some money. We make some capacity to welcome him. And after that, vibe after that, to know tula, to mubulirire, tadamu kuvuma abantu, tadamu content. Like at Chephco ina content omulungi.
No, like apart from attacking people, solo acting, that was me. I have like 2 acting videos with him, a solo acting and a solo no content, dancing content. No, kati ayiza ajja abantu ambadde kati meeting alulembiki yali ku live yamugula mugume kati abantu abadde bamuwana yamba ayize tajja kola tajja kuddamu akole content naina walya kuba alina omulimu Okay, embeera yeeyo kati tugendeko mu bulango bw'abakama baffe ate tugenda kudda n'ekitundu ekya Chephco nga ate ng'ateebwa tovaako ku Wonder Just.